This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nga 14 February ku Valentine's Day ku Sheraton Gardens Kampala. Tugenda kweyagala paka kuwulira bubi. Eno ye Valentine yennyini. The Love Memories Concert ne Honorable Geoffrey Lutaya. The legendary Honorable Geoffrey Lutaya agusa mutaliera. It is an evening of love, laughter and music. Okuyingira shinje mtwalo 15 emezi ya milioni 3 nga 15 ali ku Brado Hotel mukono mutwalo gumu. Kuna mkaga Maria Frema Saka emitwalo 2 mu February Darena Zekawanda abiri mu bili ekyotera Kasambya omutwalo gumu abiri mu Saturday System Tiana omutwalo gumu ono ye Uganda's music legendary Afro pop soft voice writer ebyana muliyete. The Love Memories Concert ku Sheraton Gardens Kampala ne Honorable Geoffrey Lutaya ku Valentine chivulu kyokka mu Kampala biwagidwa Iron Bank Tanyuka TV Take Super Cooking Oil Kalas chema chindi MTN. Together, we're unstoppable. Ekintu kyokka okola Sezaalawo ng'ayingira ekisenge ne Nazaalawo kyabuwemu. Kyabuwemu nawe ne bw'okirowooza akolanga bakuwemudde. Nga tekikwatagana. Ate bakaba ekyozeni ku myaka gye okulengera maamawo ne taatawo nga bebbisa ekisemba ng'owulira sitapuli ziruma. Eminyolo gy'ennaku zino gikugala ebiri. Kata olina bw'okirowooza. N'ogamba maama ne taata bagenda olw'okwerinda. Kasuku nagana obuwemu. Kale. Kati bagenda kwegatta. Kale tutegedde. Kati naye kati kinyala obuuza kapo. Kati bwe musangibwa mu nnyumba nga terina siiringi. Anti kati unange. Kati eno nga mukyala wo ng'akugamba sindika mpola. Kwatuwulira. Mbuuza kapoza kumanya. Kale. Ribaga mu nkwonoona kati eyo nvuddeyo program bwero jagikola ne puzzle kakati ne taata oluusi mmwe muludde omukyala baka TV wano muli ku mawulire oluusi ga ssaawa 4 omuka akomyewo ababuuzizzaako nga yebbika eri muwala wammwe ogenda okulya kata basibawo ebintu by'obuwemu ebitwali babikola. Amale ngenda kugamba kye baba balowooza naye kyogera nganye kankomaawo kati obwo obuwemu Choze ne Becky waba bali bataata baganya obbula bayabujjewo kubanga yalina obusobozi naye bazadde be babeera naye anti bwe muŋŋambi ebyo twawulira kikyamu ne bagamba kati amiri ng'akeera kwoza okwolezani munegomeseza amaama kati ateekamu negomesi ndowooza baba muzize nga bavuga ali n'ezaataata zikwasaganya nga nekigomesi kyamaama bakikubyemu n'ekinu awo bakolayo bati ani ali awo ayoza n'olwo lutiisizeemu olwalugoye kuyita mu ddirisa beekanga zirikwe ani yayozeza engoye pane tansiga obuko naye nga kyawedde dda nga gwe balekera abaana abasitule. Kasuku olaba teriyo kintu kizibu nga kugatta bakadde bona mukazi wo naddala maama beyinako obujja n'omukazi naturally abantu babalwanira laavu gy'obayinako mukazi wo omwagala ne maama wo omwagala nnyo okokakana bafuna obutakkaanya kituufu nakugamba maama kyokka okulaba ng'omukazi yeefulukuta mu kiyungu kati bamaama bamanyi bye baakolanga bataata tinva bateekamu ebidagaadagala baloga abasajja weekanga maama ali ku ddirisa ly'oku kiyungu abikkuddeko katono n'agamba ono ng'aludde mu kiyungu tandogera omwana aba alingiza ne bagasimbagana n'anaaloga tandogera omwana kyagamba kagendera asenanva sofe batuwa eddogo lyaffe ne tweriira oluusi batubonyaabonyozeeyo eka emmere basooka beeka kantu ako sikategeeranga kapo omukazi n'otuula owulira amasowaani gakubagana nenga taleeta emmere tejja dakiika ngaana omala kuyimuka nobagamba naye ki ekigenda mu maaso nibaga nti eyinva zikyetokota oba ffe okuba bakasuka nkasuke bakukisenge nolowooza ate kiri mu maka gonna kyokka naddira wennyini mu budde ng'agenda okujja naga akamala okunaaba nobabuuza bannaaye ekiki ekigenda mu maaso eyo naga nkyasiiga bizigo n'omuga ebizigo bikwataganidde wano okumpa emmere
kati babikola naye tosobola gatta bakadde bona mukyalawo soze ne bwanaafuna obufumbo obupya ate era amiri tamanyi bukodyo ebyo ebyokudda mu kuyomba nze singa yabagobawo dda ate nga tabagambye abagobawo atya nagenda eta abange anti byakuleeta bakadde noleeta taatawo ne maama enju neekwata kalenge eno bano ne basinziira eno ne bali ne basinziira eri nange ndeeta abange era nteesa ne taata neŋŋanja akujja kunnwanirako lutalo naga nti tutandike ddi namuga njagala mugayi kyalo nammwe ekibalemye nammwemba naffe twagala laba ku Museveni naffe Museveni atuli wala. Welcome to my school. We want to show you all the ways we learn and how our teachers make it fun. We get to do our projects and even design things with our own ideas. This hands-on learning has given me confidence and skills that I can actually use in real life. In science, we don't just sit and listen, we get to be part of the lesson. At my school, I love playing football and learning about teamwork. I love that we get to be creative in the kitchen and skills I can use at home. We love to see what these young minds come up with. Every day we set aside time for Imagination Hour. It's amazing seeing their talents shine. And most of all, it's fun. Our school isn't just a place to learn facts. It's a place where we learn how to be creative, work together, and have fun while learning. Cradleland Schools, nurture to greater heights. Onoonya essomero eriri ku musingi gw'Obwakatonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'Obwakatonda omugumu ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo. Tusomesa curriculum empya, tulina dde ne boarding. Abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi. Tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE. Twegatteko kati tusangibwa Bwebajja, Entebbe Road, kumpi ne stage ya Arkwright. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 6 noti 9. Bethel Covenant College. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muzare kujira kutoka ntoko nimbuzi nyefu sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Ngabe twadde shoje mwalaba luli twabasuubiza nti ale tujja kujja twogere real life. Njagala kukolayo pano ng'eriko ggwe ng'eriko Muzeeyi Magala ngifunireko n'omukazi ngifunireko n'omukazi nga twogera bulamu kuba sho zino abantu bazaagala nnyo bagamba Kasuku tetufuna bantu batubuulira bintu bino. Ekyokulala abalala betufuna babeera balina side, buli omu anoonya interest ye eriwa. Kuba abantu mbagamba nnyo nti ebintu ebibeerawo mu society yaffe baako kyokiyigirako. Okitegeera totunula butunuzi. Kuba mu Uganda tulina ekizibu nti abantu buli kimu kiri passive. Tewali atula wansi kufumiitiriza. Nabagamba wano nga bawa Haji Beiro kugwa defilement. Ndoza yali defilement. Nembaga nti kati olwo baguddewo. Kuba baba bakozesa etteeka ddyo kasita wabaawo ekintu they always refer. Era bo bosaba Beiro baga nti gwe bw'onoogamba nti Kasuku mubbi nnyo. Ngaga nti ate ng'oli omubbi eyali waasi baamuta. Lwaki ono tebasobola mukola ki? Kumuta. Kati de wano era twali tuli awo nga ne gundi bamuwadde Beiro. Doni Nasa. Ate kati ne bayomba ate ne mbaga nti totaana kuyomba.
byo bye nagamba nga muwoza tuli tiimu haji ati kati babaddeyo mu kooti eggulu wiiki eno babaddeyo ne babagamba nga 24 baddeyo nozo omusango eyongera ogenda mu maaso n'oguwuliriza olwo omusango guggwamu sitiimu amaanyi gakende kati olwo gulyoke guddeko logic teeka ku tteeka kati awo atalina looya mulungi yasigalira emabega so kati ffe tukyamuka bukyamusi wano tetulaba tetuwuliriza omusawo ensaba kimu bagusale mu mazima na bwenkanya katusaba lwabigendererwa birabula mu mazima na bwenkanya mu butuufu bwagwo nga bwe gulina okubeera oli otya sina mutawaana Mungu akyatuwadde omwaka gukuyisa gutya owa January yo naabadde muwanvu naye ate atandise okuyimpa wala anti kafiizi we katuuka olaba ennaku zidduka nnyo kati obusimu butandika okuvuga otandika okuwulya nga ate January adduka nnyo wali emabega twali tetufaayo nga tewali biruubirirwa kati obudde butuuse obudde bwangumiikirizaamu nabadde ne Naalongole Wisi nga aŋŋamba Kasuku abakazi mu bagambe bakwate bulungi abasajja Naalongo Bigi oyo nga ŋŋamba nti abasajja ekisooka nabo beeyise bulungi naye ekyokulala abakazi bakutte bubi abasajja n'abakazi beeyise bulungi omanyi kati obudde bwa fees yes naddala waliwo bano nga tuli waka ffenna tweyagala abo batera otegeera naye tuyina bano nti nakuzaalamu obeera eri oli yabeera n'abaana bo babiri oba omu gwe yakuzaalamu mukyala yamuyina gyasinziira okusoma ate nno kati oyo kalekaleko ye ayinza okugamba omusajja taatawe waali waliwo bano nga wawaseene olina omukazi we n'omulala eri nga ye abeerayo n'abaana be n'alyoka akwata wansi ne waggulu mukyala wo okaana mulaba ono gwobeera naye atekayo ebifaananyi by'abaana buli we balaga babiteekayo bwabiteekayo kumba alumya oli gwe tokimanyi kati oli n'asitula enkundi nabalaba mwagenda ne Dubai sente zigende Dubai weziri okutwala ebyo ebyana ebyo abange temwabatwala nabatwala ogamba nti twagala fees awo nno logic yonna n'abula tasobola kwogerako bulungi ayogera mukambwe atiisatiisa wali nga ayagala emiliyoni kaŋŋambe 2 nga wakakwasaayo emu nosooka ogimusuulirako ate mbadde manyi awakakkana bukakka ekifo ky'okusooka okwebaza nti munnange nno sente nzirabye tweyanzizza naye tebagenda zikkiriza ate si kyatandika nakyo wamanya nti alina bamukamu takuyita taata gundi gwe Katende ng'omanya kabikkose zino sente z'oweereza kyogamba essomero liryo nogamba banna kati naawe ejjukira ojjulirawo ojjukidde obuzibu bwayisemu ogifuna emiliyoni akuleekaanira buleekaanizi n'ogoba tobazzaayo baleke kakati olwomutandise kuyomba naye olulimi omuntu lwakozesa siganye wankubadde buvunaanyizibwa bwa musajja okuweera abaana ne naawe ajjayo ssente zisabe mwoyo omulungi kuba oba tewazimuteresa ate nammwe abasajja essimu zino weeziri ku bakazi be mwayawukana nabo akagambo zinone mukalekera awo akagambo zinone awo mbadde nzija waliwo yadde agamba abasajja balekerawo okugamba abakazi banywe ssente zinone naye mbagana naye akantu akati ne beekatibagala mujja mu bujja mwakitogera n'omujja mbema mwasooloza omwana omu oyo agakwongera wakubi ate eyo weva ensobi zinone anagamba nti muneno amanyi batandiikiriza mpola aba kiki okuva luli seewulira bulungi otandika okweraliikirira ng'omanya aba atandise okutema oluwendo olukwatulira nti ndi lubuto tebakikoonerawo ajja mpola oba kati omwezi ogwito n'agamba toza bino bifamire bye nalirimu njagendako mu ddwaliro naye yaba yakitegedde aba akulimba aba akuteekateeka obeere prepared naye nga
abakyala bayiga ensaba ya school fee sinsaba entegeeza gyotegeeza munno mu lulimi olulungi bane esente zino engeri gye zitaganya okukola omuntu bwazikuza baku pisto ate n'omuweerezaako ezimu n'akuddamu bubi obubi ennaku ng'oyagala gamba ba kampuni k'ozisindikidde nti ntadde ku ssimu nkyamu muzikomyewo sikulimba oba oyagala zino nayo agira alindamu ate nno nze ebinseseyo babikola nnyo abanaku bano abasajja balina ku ssente ate oba tebajogwa nnyo baluwa nze abasajja bendaba balina ku ssente tebakugamba omusanga alina abakazi 6 naye tekuli aseguka balinda bintu anti ekitiibwa kye bamuwa obuwi saa kitiibwa kyasse tebamwagala anti kyenkunyonnyola ekyo kuba kati anti kapo naye zokunjagala n'obutanjagala kati atalina ssente owasizaaki abangi webale era omusajja alina ssente tebasobola mugamba nti fiizi ziruddeyo kubanga okuwasa buvunaanyizibwa bw'oba oli mu kweteekako kati ate gwe nnyinto yina ate oyongerako obuvunaanyizibwa lwaki okikola kiba kikyamu ate no n'abakazi abo balaba abawala bano abantu bebaganza n'abakazi tebabalaamu olumu omusajja agenda n'afuna omuwala n'amupangisiza akazigo ka mitwalo 4 n'omuzeezi buli nnaku nga waakiri ateekako ekyebiri oba 3 kati 3 ekyo tekiba 9 omwezi bw'ogattako 4 kamu 3 awo tebannalwala tekuli nviiri tekuli ngoye naye manyi nti omukazi ayinza okuyitawo omwaka n'abuuza naye kasuko mpaaki mu bulamu bw'ensi eno naye nga sizzaaki ebbanga naye nga buli mwezi omwonoonyamu emu kitundu kati lwafunyeyo omulenzi n'amugulira essimu akakadde akyula muteeka ku profile pic ng'alaba y'ow'amaanyi okusinga atonda akakuwa buli mwezi eze kyekintu kyannema nnyo naye ffenna n'abasajja olaba tulina abantu be tubeera nabo oli ng'obadde naye mukola okitegeera oli najja n'amupasula najja n'amupasulawo n'omubuuza kati eyo bagenda kuba bakuwaaki olw'okuba yamulimbye ezaawamu ez'okwolwo tabala kino kyafuna buli tayimu kati ekintu ekyo kiziba nnyo abantu amaaso naye omulamu obadde kugwa bantu nkwata abasajja n'abakazi enkwatagana naddala mu kusaba ebyetaago okusaba ebyetaago abakyala boogera bubi abamu bamanyi enkwata y'abaami baabwe naye n'abasajja mutegeere nti obuvunaanyizibwa bwo leka kulinda kwegayirira kisusse obenga ssente z'owayo zitali za mwanawo bwezibanga ssente ofunyeewo waayo tebakwegaya kisusse ate oba onoonya emirembe mwami Kasuku ng'abewaka booli nabo tebannaddayo bonnyonnyola sookozeeyo bali bootali nabo ng'onoonya emirembe n'essimu yeewummulemu sookozeeyo bali bootali nabo bano bo boosula nabo bakimanyi bulungi tolina buli nnaku woobeera bano basobola okulindamu wikisi 2 naye omwana gw'otali naye muganda wange ebigambo bye bamugamba akyazzaayo balangira bambejja tebannaddayo goonoddayo kusoma kale omwana akula n'omutima munaddayo nga balangira tebannadda kati sookozeeyo baali bagenda okugamba ebigambo bano osigale nga wagambeeraawo mweteeketeeke ekyanoonya ssente engoye zammwe yunifoomu zigolole mu paakinga ekkeesi zammwe munne bano babeerawo ne wikisi 2 nga tewaliwo yali anyiize yadde okufunamu omutima gwonna anti bakolabako buli lunaku bali abanywa bigambo kati ekyamagezi ago nka wabasajja gwesooka bali bootali nabo bo basooke bagende weewale waadi ebigambo bino babama bye babagamba okubyewonya abaana baleke kukula na mutima gwa bukyayi ekyamu omukyala gwa asaba taata w'omwana ssente temutuukira mu kuyomba ssente zifunika nno bannange naawe tozirina ate omwana tumuvunaanyizibwako ffenna gwe si mwanawo gwe nga toziwaayo
abaana basinga na kuyamba bamaama baabwe taata ajjukirwa luvannyuma lwabwe abaana babeera baffe mu bizibu ewali okufulumya ssente mwanawo ewali essanyu tokwata ku mwana wange namugganye kakati banna omwana bulijjo owuwe bwomu tebakugamba nga va ku mwana wange naye kufiiza abawuwo 100 ku 100 kyokka nga bwakula bw'abaamu n'emitwalo gy'amakumi aganga azze mu kyalo maama wa 15 taata afuna 5 awola abasigala bamuwerekera awo mbakomeza wano baba bagenze kumwongera ssente kyokka kumwokyayo gogula sukaali wano omunnyo guyimiridde n'abakazi baagala ssente mafuta gayimiridde ku ggwe abakazi baagala ssente nze nina kye nnalabye nenkakasa nti abakazi ekyokwagala ssente ndowooza oba okyali ku mukyalawo nti azaagala ate n'ogwa ku maamawo nga naye azaagala n'ogenda okulaba maamawo n'omutwalira buli kimu n'omuwaayo n'enkalo nti akakadde kano kakole ki kakubeemu oba ofulumya emmotoka n'alyoka ajjukira lindako owaayi mpaayo ezaayaka omanyi agenda kuggwako ate nga ngwadde miliyoni maama wo yennyini abakazi nzaawo we nabatiiridde maama akusimba oluseke abakazi baagala ssente ate n'abeera nazaawo lwakuba ekirungi ky'abazadde bo bazitereka oba oli awo lumu ng'olaajana n'akwokyayo olaba akakadde ako nno kasuku k'omuwa mpozi nga wazaalwa bwomu ate nga oba kale katonda n'abayamba katonda yabaanukula mwena ne muba bulungi omanyi nti akakadde bw'okamuwa ate simu ng'akajjayo ng'ogenze ng'agamba Jeeni wali oŋŋambye ow'ennyumba akubanja banne wazifuna nti nedda kankuteereko wano enkaaga ono munna ayina zandeetedde wano zabadde ampaddeyo ate waliwo abogerezaako nti mulabye weeziri zino bemalo zikuwa ate mukubire akuweeyo gwolowooza maama ali bulungi nga ate yaziwadde muganda kisoboka nze jjajjange yaŋŋamba nali twalinga tukola bino ebyakajanja n'omutwalira akasawo kasukaya k'omukyere biki ogenda omwezi guweddeko agamba ebintu byawedde nogamba yabiridde ati okutuusa lumu we nali nkutte wansi ne waggulu nanga nzidde tomanyiira nze nina kuno abantu bange kuno oli beera nina omuwaako n'olina muwaako n'olina muwaako ku kyalo baani abanankuuma n'omuvaako n'omanyi ogulira ekyalo olina munnaako gamba ekintu kati nze emyezi gya Sapule si ye May n'October mba mukubonaabona waliwo abazzo Sapule omanyi etambula ku kyalo ejja wano waffe wangi egenda kujja wano ewaffe nkugambye bukyali teweerabira kuba twabazeemu kati abantu bwe bajja ne balya tubakolereyo akatogo basooke balye kuba abasapule bakeerawo ak'okumakya ne kakyayi ne balya n'omubuuza Sapule olunaku lulamba mwezi gwa maama guba mwezi gwa Bikira Maria maama Maria May n'October egyo emyezi egi naye oba mukukoowa naye jjajja tokimunenya bw'okulaba oba yakituufu kati abajjajjaawo oyo alina omukwano ogwa nnamaddala mukazi mulungi tayagala kulyako banne bintu mulimu ababyezi bikasewo nga bibeera mu kisenge n'okukula ne bikukula naye nga gyebiri nga tagaba nga tawaako bantu yadde omu kati oyaba mukadde mubi kati jjajjawo mukadde mulungi kyakola kyekituufu kyennyini kyo kyakola kyekyo ekyomuntu omukulu kyalina okukola gwe kyokola kuwanga era ensonga lwaki ssente ozifuna Gigi afolekerawo ebintu byotandise buli wabeera ng'olina obuvunaanyizibwa kati oba okusapule obiki katonda mwayisa n'agamba omwami no kamuwese nasobola okufutuukiriza obuvunaanyizibwa buli gwe kanya kuwaayo kwegamba abantu nze nsigale bbawa wano byabwe gwe waayo katonda yakuwe now omwezi guno January tufunye story 2 ze twetaaga okwogerako twafuna story ya Chosen Becky ne Amiri naye baali boogerera mu third party. Chosen Becky yakola oluyimba waba luyita Ssuubi ng'ateekako nti true life story
jukira twawulira rumor nti Amiri ne Chozen bayawukana naye nga teri confirmed oluyimba bwe lwajja buli kimu ne kikola ki twasoka tufuna tiimu ya Amiri nga Amiri face togiraba naye nga bo bakikuba bakiza ku side ya Amiri ne Chozen Beki naye n'afuna tiimu eyayunguka twagenda omayizanga ne sister we wa Chozen Beki avuddeyo twagenda omayizanga ne Amiri ayogedde eventually n'aconfirminga nti receipt bazituwadde ze mbadde medical yino mbadde nyisasula fees bibino ngeri bagamba kusomera badde agendangayo kwekubya bifaananyi n'abaana tamanyi na fees zikola ki kasa yaziwaayo omukazi musajja yagamba yaziwaayo kapo anti kati nze bwokayana nti goziwaayo nga nkulekera ddala ngoziwaayo ate wagambye siziwaayo ate onjagazaki mu kamera ogambye gwowaayo kati osobola okujja n'ozinsaba nze awo ngamba kandi ogambye gwowaayo tewali mutawaana genda mu maaso naye social media abantu laavu nga bagitukubye nnyo mu feesi abantu baagadde nnyo amannya kyekisookera ddala kati ate bonna obulako gwonenya kuba Chozen Beki muyimbi alina kubanga wa media ate ne Amiri ono yagenda omufuna nga tiktoker youtuber toyina Facebook kati toyina bw'omugoba ku kyeyali akola batwandigambye nti Chozen Beki omuli mugoba gwakuliyimba omwami ave mu bintu binafu atunde emmere ye omwami ye yali manager ebiseera ebyo yali promoter naye nga byo bituufu lwaki oluyimba lwagira mu budde bwe bumu kuba gogo nasooka okuyanga obyogera oweza bankubidde ekiro Chozen Beki yankubira ku 12 zanti 12 olwo manji olekera ozuukuka mbonaksimulekangewogana mukwano sweet omaye akozesa nnyo akagambo sweet ne ŋŋamba leero mpedde era namubuuza waki ompita sweet ng'eno ali ku side eri amangu ago omaye omuntu ng'ayagala owulira olugambo omulaba akyuka mpola ne ŋŋamba buzibu buzze wano oba gwewadde ne suuna beni edde kiuna wanje yagambye nti osobola okuba eŋŋombe y'eŋŋumalugano mali dakiikaaga nga tebawulira naye essimu y'omusajja olwevuga ekiro omukazi aba agiwulira nogamba essimu yewoga n'okweka n'eŋŋombe bwe batyo kati kyendi mukulaga kyetwandigambye ku Chozen Beki kati baafuna ekibagatta wakati waabwe nti bazaala abaana atali omu abatali babiri Amiri amuzaddemu abaana 3 lwakuba ate baatugamba ono si wuwe ate waninga mufumbo mbu yafunayo eyo promote egundi Netherlands ye waba promota mbu ye gwe kasitoba ng'okola naye tatera fuluma ssaako y'abano baakola nabo awo kakulabako ebirungi nga kakwetegereza era kati gwe n'omala ogenda nako eyo mu byalo mu mwezi gumu oba oli mu kulya nze nkaddiye sya akaana kayinza okweyimba mu kapaawo ako kawala kange nkaddiye ate ennaku zino sebo mmwe mutambula abasajja abakulu mmwe muliko kapo ssebo anti kati Chozen Beki akasente abanako teyegomba nnyo lwa ssente yegomba muntu ng'amwagadde bwagazi anti kyekyo kyenkunnyonnyodde nti kati omuntu ng'olinamu ssente zo omukazi ng'alinamu ssente ze gatuula wansi n'onyumya naye n'akwagala lwakuba onyumya bulungi nagamba alina ebiwoozi naye kati basooke bave mu mawulire obufumbo oba buwedde oba weebuli tebabutambuliza mu mawulire amaka gonna ge balaba Kampala wano go agasinga galimu emitawaana bo balaba balina mu mawulire abantu balina ebizibu mu bufumbo kakati bo balowooza be basoose Chozen Beki omulala gwe ŋŋamba oyo omwana yerukuganja Ruth ave mu bufumbo bwa banne naye mukazi mukulu kati ate mwana ave mu bufumbo bwa banne ekyokubiri ave mu kusula ewa muganda we asula wa muganda we ate abimanya ddeyo byayogera kati omuntu kyasuleko wa muganda we kati ebife wa muyanja mmanye ebiriyo si gyembeera naye tabeera wange buli wobeere wako omanya bingi kale olaba ng'obadde kasuku obeera wa mwannyoko lumu oyinza okuba muko oluyi era tuyinza wanga atawaanya mwannyoko n'ogaana ne lwaki otujooga muko kati naye bwe batobeerayo tosobola bitegeera
kati nono Ruth obudde buno muwala mukazi akuze muwala mukulu ayina n'abaana ayina omwana ayina naye omwana ayina omwana bazaala mangu bazaala ate balayika kuba bali fatayiro bulaluka mangu mulagirire wano balayika bali fatayiro kyabakola Ruth agenda afune ewuwe abeere eyo ave mu nsonga za muganda we olulala muganda we yajja kukyawa bajja olumba aliddingana nebbayi bakukyayire bwereere ebyo bye batugamba ebyagwa ku Keizi bajjaga nti gwe wali obatawo Keizi abeera ali ne Flavia mbu atabuka n'omwami we Keizi nga bwe bali ku luggi genda watutama biki bagoba mbu omwami wooli nga baddingana ate mbu omukyala yasala ddiiro ng'adda ku sayidi ya mwami be bamubuuza ono agenda ddi ajjayoza ebintu waki tosiimula ngatto zange okumaliriza nga kawali afulumye ebintu byabaagalana naddala ezo eŋŋandaganda n'emikwano nga ne woobeera olina obyewala kati gwe luusi va mu bintu byabaganda bo ekyala kawala kange kacozi ne beki kaana kawala kato mungu akaanukudde kakoze baba omuwala bwatyo ng'asobola okuba ng'alina amaka bantu bayimbidde emyaka n'emyaka amaka gatya ng'azimbyeyo kayungu ani yagambye nti bwe basula yazimbawo nawulira nga baganjyani ono driver we yatutabukira ku social media nga watu yasimayi anaatera okumaliriza enjoyi lwaki tagisulamu anaatera naye we bali abapangisawo bupangisa wali empereero pangisawo bupangisa naye nga anaatera kati Chozen bwaba addinganye ne Amiri oba tebaddinganye ng'afunye obufumbo obulala bazadde abaleke mu kyalo abazadde baagaana ekyalo Namukasa yagamba mbu baagala kubeera kumpi ne Museveni eno kubanga mu kyalo ennyumba baagitereeza ne bateerawo emera mbu baagala kubeera kumpi we balabira Museveni bagende wa Museveni mu kibuga wano bakyayagala olaba emmotoka za Museveni nga ziyitawo pulezidenti wuuyo bayi Museveni be bakadde bokka bensoose okulaba basenguka ewaabwe omukadde tajika ku kyalo kwakulidde akugamba ngene enkola emikwano emipya naagijjawa ati oli mwami na mukyala beeri bati ndowooza mukadde gundi wetuluka omukeeka gundi wetwese omweso tuterereze wano kati abo be bakadde abatuufu abazeeyo mu kyalo atereze bulungi enju yaabwe buli kye baagala akibateera bakisangeyo kati oli maama na taata ono abadde Amiri ne Chozen ne Beki bonna bafumbo kuba mu kusooka story gye nawulira gyetaakakasa sooka ombuuliremu wano Chozen ne Beki batudde mu ddiiro ne bbaawe maama ne taata nabo bali wali ku dining balya kamere olumala nga buli omu ayambala ekinu ng'ayingira ekyo obanga bagamba omuko tuweereze ku supu kubanga ekintu kyokka okola Sezaalawo ng'ayingira ekisenge ne Nazaalawo kyabuwemu kyabuwemu nawe nebwokirowooza akolanga bakuwemudde tekikwatagana ate bakaaba Chozen ku myaka gye okulengera maamawo ne taatawo nga bebbisa ekisemba ng'owulira sitapuli ziruma eminyolo gyennaku zo gikugala ebiri katakata olina bwekirowooza noga maama ne taata bagenda olw'okweri kasuku nagana obuwemu kale kati bagenda kwegatta kale tutegedde kati kati naye kati kinyala obuuza kapo kati bemusangibwa mu nnyumba nga terina siiringi anti kati unange kati eno nga mukyalawo ng'akugamba sindika mpola batuwulira mbuuza bubuuza kapoza kumanya eri bagamba mu nkwonoona kati eyo nvuddeyo program eno jagikola ne puzzle kakati ne taata oluusi mmwe muludde omukyala baka TV wano muli ku mawulire oluusi ga ssaawa 4 omuka akomyewo ababuuzizzaako nga yebbika eri muwala wammwe ogenda okulya kata basibawo ebintu by'obuwemu ebyo tewali babikola
Amale ngenda kugamba kye baba balowooza. Tokyogera. Nganye kankomaawo. Kati obwo obuwemu Choze ne Becky waba bali bataata baganya obbula bayabujjewo kubanga yalina obusobozi. Ne bazadde be babeera naye. Anti bwe muŋŋambi. Ebyo twawulira. Kikyamu. Ne bagamba kati Amiri ng'akeera kwoza. Okwolezani. Munegomeseza amaama. Kati ateeka munegomesa. Ndowooza baba muzize. Nga bavuga alineza taata zikwasaganya. Oba nga nekigomesi ky'amaama bakikubyemu. N'ekinu kya taata. Awo bakolayo bati. Ani yali awo ayoza n'olwo lutuyisizeemu. Olwalugoye kuyita mu ddirisa. Beekanga zirikule ani yayozeza engoye. Panne tansiga obuko. Naye nga kyawedde dda. Nga gwe balekera abaana abasitule. Kasuku olaba. Teriyo kintu kizibu. Nga kugatta bakadde bona mukazi wo. Naddala maama beyinako obujja n'omukazi. Naturally. Abantu babalwanira laavu gy'obayinako. Mukazi wo omwagala ne maama wo omwagala nnyo. Okokakana bafuna obutakkaanya. Kituufu. Nakugamba maama kyokka. Okulaba ng'omukazi yeefulukuta mu kiyungu kati bamaama bamanyi bye baakolanga bataata. Ntenva bateekamu ebidagaadagala. Baloga abasajja wekanga maama ali ku ddirisa ly'oku kiyungu abikuddeko katono. N'agamba ono ng'aludde mu kiyungu tandogera omwana. Aba alingiza ne bagasimbagana n'anaaloga. Tandogera omwana. Kyagamba kagendera asenanva. Sofe batuwe eddogo lyaffe ne tweriira. Oluusi batubonyaabonyozeeyo eka emmere basooka beeka kantu ako sikategeeranga kapo. Omukazi n'otuula owulira amasowaani gakubagana paapa. Nenga taleeta. Emmere tejja. Dakiika ngaana. Omala kuyimuka n'ogamba naye ki ekigenda mu maaso. Nibaka nti enva zikyetokota. Oba ffe okuba bakasuka nkasuke. Bakukisenge n'olowooza. Ate kiri mu maka gonna. Kyokka naddira wennyini mu budde ng'agenda okujja naga akamala okunaaba. N'obabuuza bannaye ekiki ekigenda mu maaso eyo. Naga nkyasiiga bizigo. N'omuga ebizigo bikwataganidde wano okumpa emmere. Kati bwe babikola naye tosobola gatta bakadde bona mukyalawo. Soze ne bw'anaafuna obufumbo obupya. Ate era Amiri tamanyi bukodyo ebyo ebyokudda mu kuyomba. Nze singa yabagobawo dda ng'ate singa yabagobawo dda ate nga tabagambye. Abagobawo atya se. Nagenda eta abange. Anti byakuleeta bakadde. N'oleeta taatawo ne maama. Taata ne maama enju neekwata kalenge. Eno bano ne basinziira eno. Ne bali ne basinziira eri. Nagenda eta abange. Era nteesa ne taata ne ŋŋanja akujja kunnwanirako lutalo. Naga nti tutandike ddi. Namuga njagala mugayi kyalo nammwe kibalemye nammwe. Naffe twagala laba ku Museveni. Naffe Museveni atuli wala. Nange nemba kubaawo. Bamalaho omwezi ogwo omukazi yakugamba bakadde badde mu kyalo. Buli omu bazadde. Buli omu azzeeyo ababe. Mbasi wangu. Nze ekyo ekintu. Anyway, nina kye neebuuza. Bazadde basobola okujja okubeera ewuwo. Tekisoboka. Olaba jjabuzi kumujjanjaba nga mulwadde. Engeri amalwaliro mu kyawo gye gali ewala n'eno. Oluusi omujjanjaba lubaga oba nnamiro bakibuli. N'omuteeka wano mugamba manyi taata wa maama. Ogira obeera ewaka omala okutereera. Naye awuliramu akangubangu bakatini bwe kati. Nagamba ŋŋenda. N'akugamba omanyi naleka ebijanjaalo byange. Biri mu budde bwakkoolebwa. N'omugamba tuteekeko abapakasi batemera bubi. Era ng'ayagala kuddayo. Embuzi zange simanyi aziyina. Omwana oyo ayina effujjo. Omuzannyo mungi bava ku kisayi zijja kulya akawulula. N'akuwa ensongasonga osebo n'omuzzaayo. Akawulula kiki? Kaba kakere. Buno obukere obubuuka ku makya obumanyi obwepasula buti. Kati embuzi weekalira muddo tewona tekalina ddagala. Efa bufi. Kati jjukira budde obwe buwungeera omusulosulo ne gujja. Walabeeko embuzi ekironga ziri ku ttale kasaziwere 10 n'ezi. Era zaatukubyanga okukamala. Manyi taata yajjanga mpola na saamusaamu omupiira mu lujja n'abuuza embuzi baaziggyeyo. Nti nedda. Embooko n'esooka n'evugamu ne mukkiriro zinona. Amanyi bataata bamaama abo mu kyalo batusingangako ku buyinza Katonda yabanganga kiraasi monitor. Embooko bw'enyooka obulungi wekanga emutuuseeko.
nga naye mukwatiddemu tomanya asooka ne mugenda okuzinona mukaaba kyava abuuza naawe omuntu omukulu obwedde otudde ng'abaana bali wano bazanya buzanyi wekanga naye olugamu kunuukiriza kati edda bamama batusinganga ku buyinza katono mirimu yabangogu nga yalina full authority ye byonna va ku bino ebintu byokugamba ku mukazi aga akasuku oba weyita musajja nkoonako aye nawe notamukoonako abakazi ennaku zino batiisatiisa abatatiisa kasuku baatuwangula tebali mu kutiisa baatuwangula anti mukkirizanga baatuwangula kale gwe mukooneko bw'oba olowooza atiisa butiisa bwe bagambanga nti nkoonako kale mukooneko oba weyita musajja baatuwangula nze nakkiriza nga kimanya nti baawangula tulina kuddamu kusinziira nnyo okufunayo waakiri dro ne baatuwangula naye kati Chosen ekisooka mu kwawukana kwabwe yafiirwa atya Chosen mbadde manyi yalina ssente Amiri muto alina emyaka emeka emyaka gy'ekisajja muto si yasinga Chosen obuto naye olwokuba oli mukazi naye banga Chosen kagisiba okalabiraawo naye kati bagambye mbu Amiri yatagiweeza era naye asatu agaweza naye muto ku mulenzo yakyali nnyo ate kasajja kalungi kalungi kali smart nyindo yo kaye nnene naye nga kalungi kale kaganda kati kankubuulire bekuba kunoonya bufumbo obutuufu Amiri yasooka okufuna ebituufu kati Chosen Becky obudde waali olw'okuba nti nayina erinnya n'akasente tali bubi obudde obwo okunoonyezaamu omwami buzibu tomanya zze ng'ayagala Chosen Becky oli n'ayagala Rebecca naye ajja ggwa kwoli nga tayagalawo bakadde be noseesi yenna atayagala byakiralu byolekere Masaka bagende oleese ono Luusi ye Luusi kuganja agambe kakati Luusi ono omugobe wakanyina kusooka naye ne mumutwalira nembaawukanya wakyajja okukola ekyo nakyogerako ne banga kasuku olina mukyala wo nembaga ezo eyo wiponi abasajja gye bakozesa ate munaye alemeddewo olemezaawo mukaddewo olemezaawo sisitawo n'asooka yoli n'amugjawo okanakulaba sayidi eno eri kukaweweevu naye ogenda okizuula kati Chosen kyemugaba banga afunye obufumbo obupya bakadde wa baagala kulaba moloka za Museveni nga ziyitawo ennyumba agibapangisa abalekeremu ate baŋŋamba mbu nakyo tebakyagala babeere ne Luusi baŋŋamba nti baagala kuba waali baagala kuwulira ki simanyi ndowooza omwana wawe bamwagala kati naye gwe manyi nga omukadde govaako okulemesa omwana w'obufumbo ate gye bandizze ng'omwami gyawaaba ate mwekizibu lwakuba mu byatambula awo baagamba Chosen Becky tagabye kantu woowe olumu bawaayiriza mwalimu kali akayimba ka City Rock kaluwa mpulira kansiiwa kavunza kanana kansiiwa bw'aba asiibwa buli kiseera gomanyiyo bameka owaye babateekawo nze mbadde manya Amiri ne Amiri nza ti mbadde simugoberera bomanyi ebintu bya artist abakazi Chosen oyinza omuteeka mu benda singa tumanyinga 8 oba 10 anti ka silent baana oba okusinziira ku bana abaali balwanirako Amiri bwino gwe baaleeta ebisajja by'ennaku zino kasuku naddala ebitali mu bintu byaffe bino bya mawulire bino bya media bwekifuna omuwala ng'oyo kyagala bakitegeere okisanga kikugamba nti Lwanyindo naye kawooma gamba Lwanyindo naye kalungi ate kati naawe lekeraawo abantu babuzaabuza bobobusaabuza kiri kyevugambye kyeboogera oli kyabeera ajja okwogera kakati kizibu nnyo omuntu artist okuba ng'ayenda Kampala wa ne batakutegeera kiringa abasajja be South Africa awo boogera bayina olugambo boogera abatega ne kamera
era nalabye mukwano gwange namukasa nengaha namukasa yangambye mbuye buli lunako lukulu buli manya buli mazaalibwa agakuliza alinnya nnyonyi ogwasoose guno gwogamba negogisasula ate yagisasula yafuna omusangoma era namuge nkubire kasuku ekirungi kati nzongambanga ina omusangoma naye febu nga 14 lwazirika anti awoza mbusima yangenda Spain anyway okujaga gwe mmanyi ona ngamba nti ya mulimu siye mbu yamutwale Spain naye nze gwe mmanyi ate yangambye agenda Cape Town Spain tagenda gya tomanyi eno wagende South Africa omusangoma we tikiti temusala nnyo omwami agenda ne kutiya eddagala akomaona okuva eno kwegamba n'abanga omwetisi agenda ne kutiya eddagala afunamu eddagala n'alireese ayayana ebitema bingi nabyo ebintu abo abaana babitwalira ddala mubatuukeyo ne babikozesa ebyaddala nga bakujjanjaba naye abo abaana mukazi agenda ne kutiya ensekule ngomanyi sente ezirimu ng'ate ababyeteekera ku nnyonyi sente ze bandimugyeko nyingi naga nti azireeta ngenda kumukolako ate naye ebintu abireese namanya tikiti egendeddeawo ekifo ky'eddigula eno alindeetedde gambye kati naye naye akaana akakawa naye kalumba bw'otakeekendeeza kakuvumya kati kaguma kaŋŋamba kasuku waŋŋamba ngume nina okuba no nonsense kati tekakyayagalira ddala kumanya kalumba anti awo ng'omanya nti kati eno ye kayina yaani ewa mu Uganda kayina musangoma yekka owaye kade tekanyimanyi nnyo kukyanga kakyagwa mulaavu biri ebyedda musangoma engombe motoka akyagula nnyingi nga kavuga bubi kalinga mwe katikka ente kapira muntu namugende banne namukaza emotoka ng'ogivugamu olinga mubbira ente yatogaba bagenda mumuwa endala naye ati eryoso eno gitomeza ebifunvu ati asooka afuna endala naye simanyi oba nange be mba siriiwo mukyala wange ampaana baatyo nabula kawana omusajja buli muntu yeetaaga n'abaako kko n'omuntu nga akukwata baati n'akuwanika ensi n'egamba our man kamuwulira kamuwulira ne kati kyeŋŋamba kati namukasa gundi tumumaze kyoze n'ebigambo byebyo azze bakadde be mu kyalo bwana bafunye obufumbo bulabule abatwalire ekifaananyi kya Museveni akiteeke mu ddiiro oba TV TV balabanga bayitawo kuba bakoowe Masaka byonna tuwulira mbu tetumanyi oba byebituufu kakati ne Amiri ebigambo byowerekeza mukazi wo bimala kati beera musajja towenkana amagezi g'abakazi amawulire vaamu anti Amiri yadde agamba bizinesi baagala gitta n'abakazi baatukolaakoladde ebintu awulira tubyogera abiveeko abyesonyiwe buli lwayogera n'oddamu owanvu ya mboozi kyogamba Amiri singa asirika singa bakyayogera kaali kamaliridde kafuna n'oluyimba ne Evans tewalowolidde Evans wakyayagala nnyo ebyo ebintu by'entalo nze ndaba buli muntu afuna obuzibu Evans ng'agamba jangu tukoleyo kolabo nijja tumuvume naye kasa naye musajja oba kyekyamugaana okuwasa kutuvuma bamumenya omutima Evans tomanyi nti Evans bamukyawa ate ne bamuyita ku kwanjula naliyo naye waliyo twayanjula no ku luguudo ono lwali bayita express ngodde kajjansi mukyala yampita oyimbe obeerewo bube simba ku mikolo nnyo simalagga wali mukwano gwe nagenda ne mwami Kayemba oyo kanzu zaffe ne ziruma manye Kayemba Kayemba solo yawo basebo tusanyisa obbalaba netutuula kati nga tebatumanye emabega eno nga abakazi basimbula emboozi ab'okukyala olenzi nga alabisinga omuto ku mukyala nengamba ebikazi bibeera eno mabega nga yemboozi gye bibaamu naye kano simanyi baba n'amalako era ng'oyagala emboozi kasuku
totulanga side y'abakonga mugenzo okwanjula funa we weeyigikirize eri mu bazadde eno gye bayisa abagenyi weefuula ow'oku kyalo ojja kuwulira ebigambo muganda wange bye boogera ku muwala afumbirwa ogambe nogamba si kyawasiza emboozi ebeera emabega eyo mulenzi nga muto mulenzi alabiseemu okuba omuto anaamusobola naye aba yamwagaddeko ki ye taliimu akawuka gundi ono teyamwagalako kyokka naye babiwa soda w'omuwasi bwe binywa bebirya bebinywa bwe bigeya kati Evans olwajja atya ku mukolo okuyimba ye yayingirawo n'ayimba buyimbi yali akitegedde nti mukazi we gwe batwala sebo ane Evans ne wabyafaayo naye Haji oyo ayimba nnyo mu mikolo gy'abantu Haji Arona agiyimbako ng'amanyi nti oyo yali mukazi wange kanzo agikwatako miliyoni ze 3 naze batwala omukazi ne sente zikuzikwe ne sente zaali wakuba zife bukadde busatu abunona nadda ku hoteli n'agamba mukazi twala sente nzitutte tekyakaaba nga kiyimba nze namulabira mu kidala ng'ayimba n'amala n'agenda konze kale n'eryo jjoogo liba lijjoogo nnabaki eryo Evans yawasadde mbw akyali mwana muto kyatambuza buli kiseera tagenze wano yawo awerawo wano baluyita Luhana nagaza Lihana wa mwaka kisebo njagala Rihanna naye mutya nze mwaka ki oba 2012 si 2012 yewo kale egyo 13 si bwe kiri 13 bw'ogitoola kwanagano ge tugambye taba n'abiri mu musanvu era aba yali mulenzi wawasiweewo myaka 4 kyagiyita mingi kati ayakuwasiza mu 5 oluzibiriza oti ng'oli mwana yayimbye n'agamba mbu nno sima mbukazi bwe bamuwa ekiyenje akikapo bamuwa ekiyenje akigobe mbu kinnema neewulidde mu luyimba naye Evans ddala okunjiikiza siganye enkaddi nino ngatta ne mukaabya ng'omanyi emyaka gya mwami mukaabya oyinza otugatta ewamu n'abitekisi naye abitekisi gwe tosobola kuwa wali abitekisi na mukaabya kyasuseemu kyayeseewo era nasirise ne ngamba ngenda kwefiriminga nga ngoba ekiyenje agenda kunzitisaayo ebiyenje bibiri mugambe ekyani akisse era ojja kirabanga kirajana mugambe kino kati ani akisse kenza kunga nti siwagoba ki era ebiyenje obigenda kukolimira gwe kubanga bitta mu kamera bikusindikira mulage nti mbisobola munnange tosakunjikiza Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Now, story endala etukutte omubabiro era ng'ekwatagana n'ebyo ndowooza eriyo tugiwunzise kapa bagambye mujje laavu mu social media mumawulire n'okuddingana bakyasobola ne bwe mumala okwekuba naye kati awo be baddingana nga beegamba ki
Kasuku abantu bekola ebintu bingi ne baddingana. Nkubuulira. Abo bakyasobolera ddala bulungi. Ne baddingana. Ne balyoka batwogerako wakiraba kikasuku ne kapo. Buli omu n'asooka ayogera eyamukubira essimu. Ne balyoka babaloopayo. Omanyi nti gundi yankubira essimu n'aŋŋamba nti simanya obadde simanya kakayo musajja kigwe nnyina. Yakyo banze mbagana sikuba ssimu. Toteekayo kikyo. Basobola okuddingana. N'oswala. Katwafuna emboozi ya Kamaali. Ono muzeeyi ono gwe Muzeeyi Kamaali. Gwenda balina obupiira muno. Ne mukyala we ne famire baagala bintu. Ebintu bibatabudde omukyala twamaliriza ali mu kkomera. Bamusibye. Kapo. In my mind nagamba omukazi gw'obadde naye emyaka kale katugamba 3. Kiba kyetaagisa. Kakati ebintu bya mwami Kamaali muzeeyi oyo Musaasira. Kibi nnyo okuba ng'oli mu bulumi bwa bulwadde ne kwegattako ensonga za famire. Famire yandikubuzeebuze kubanga ekituufu embeera mwali sinze Mungu ne waliwo munno lwalwa n'ogamba tajja kubona. Buba bwaddaki obulwadde bumutwale. Kuba ebirwadde bulaba nona baasalaza mulimu ebipiira muwayalinge. Naye ng'oyo omusiibya mu miranga luli nalaba bakuteekamu nti omwana muka mwana we ng'amuyisizzaamu empi. Nenganga biraze wala. Musaasira naye ensonga n'enzenenyeza nnyo abaana baabwe. Bemumala okukula ne mufuuka basajja n'abakyala nga mwe muzaalibwa ewakaawo. Kye nandirowoozeza nti ensonga z'abakadde bammwe musobola okutuulanga mmwe enjuyi zonna oba ozalwa maamaani oba maamaani ne mutuulamu ne mugatusaze tutya amagezi ga taata waffe ne bamaama bano. Kasuku ffenna wano tuwoggana ne tunyiiga ne tukola ki? Naye teriyo ddoboozi ligonzanga lya mwana. Osobola okusooka ne weekalakaasanga ggamba. Naye bw'ofunamu akaddeko oba omwogamba ono yaŋŋamba ekituufu bye bakwano bange abasinga. Ate nammwe abaana temuzze kumugamba taata wammwe oba maama wammwe mu ngeri embi. Musobola okutuula ne musobola ne mutuula ne maama ne taata. Mugamba taata omanyi kakkanyaamu. Maama ono mukoze mwenna. Amaanyi g'omutaddeko mangi. Obudde bonna abumaze kati siganye mwawukanye naye yagenze atya. Kuba bagamba nti omukyala byempulira mbu omusajja yagamba kuba omukyala baga nti ono yali yamuteresa ebyapa n'abikwata n'abimuddiza. Kati bye yasigaza bye bino kwe bali ababiri. Kati omusajja mbu agamba maama ebyapa bino byonna abireete yaasalewo kyamuwa. Mbu kati ye maama agamba nedda kyembuuza tulina kugabanira wakati otwaleko nange ntwaleko sigwe kwerowooza ompe. Lwaki ebyapa bwe baba baliko babiri ne b'obimuddiza ate ekyapa kimuliko ababiri omuntu asooka kitu. Eyo ye mboozi gye nawulidde. Ekyapa kimuliko kasuku ababiri ne bwe bagga okiyina osobola okutunda. Lwaki maama awamba? Kati awo kyesitategeera. Kyegwe nti omusango guli ku baana. Abaana abo boolaba bamanyi ekituufu ekiri wakati w'abakadde baabwe. Musooke mutuule olukiiko ng'abaana nga bamaama ne taata tebaliimu. Musooke mukkanye ku kyokkola nga temuliimu nti ono azaalwa maama gundi ono azaalwa maama. Kuba baŋŋamba nti kati pulobulemu endala eriwo omusajja yali yasooka n'azaala. Kati ate oli mukyala ndowooza n'afa kati n'afuna ono naye n'azaala kale ate n'asooka n'akuubagana ne bali be yasooka ozzaala kati ate be bali naye. Kati ate aboono nabo bali eri. Kati otegedde nti nkulaze nti entabuka yonna eri wakati bwe mpulira mbu abyebituufu naye abaana basooke bakwata bajja kutta taata waabwe nga tannatuuka. Basooke bo bennyini nnyini abeeno n'abeena abazaala maama ono n'abazaala oli basooke batuuleko wansi. Kwa abantu bakulu. Kasuku kati nga bwe tuli wano nga gw'ozaalwa maama mulala nze nzaalwa mulala. Tetusobola kutuula ne tukkanya engeri gye tugenda okutambuzamu ebintu byawaka. Kuba mufuuse bantu bakulu mutegeera kati ensonga z'abamaama bamwe abatagenda kubazza ku mabeere muba mukyazza zaaki. Bawalanirako. N'ekirala omuntu ng'okuze n'owasa oba wategeera dde ensonga z'obufumbo bwe zitambula na lwaki taata wammwe ebintu byamutambulira bwe bityo oba lwaki maama wammwe yanoba.
byonna mutuuka ne mubitega kati ne mubiza wabbali ne mukkanyanga abaana bwe mumala okukkanya ne taata n'ababuulira sayidi ye nammwe ne mumuwa sayidi bwe mulaba bwe kyanditambudde ne mulumba maama wammwe mugamba kubadde maama obadde oyagala enju 5 mutuufu awo onyigiriza taata ye musajja ate yakola ssente ze bakuwaddeko enju 2 tandikira awo nze ngamba tujjewo olutalo bwe nandirowoozezza bwe ntyo naye bana abaana bataddemu n'okulowooza nti ebintu bya taata we baagala bigabananga mulamu egyo emize gyeyongedde ye maama mmuleke akayanire emaali ya bbaawe nimmwe abaana omwana nze akayanira atya ebintu byange nze kasuku nakugamba nze mpaayo fiizi ku buntu bwange obutono bwe nnyina nze sibeera bubi ne siseetula luwaanyi n'otatunda nduseetula ne nduzaako sayiri eŋŋamba neyiba awo mpaawo bukadde 3 kati nze lwenywa kyayo omukalu olw'okuba abaana bulwadde bunnuma ne mukwejjanjaba tekisoboka nze ku byange nnyinako ekyaddiriisa taata wange yabeeranga yiri butambala eŋŋando bukesa wakayimbako mu luyimba kali katuufu nze nasika n'okusika naye sitwalangako kintu n'eki ettaka lye weeriri ddamba era banjulira ab'ewaffe eŋŋando siritwalangako nange enkola byange kati n'abaana balina kulaba nti omuntu okola ebibyo leka kutulugunya kitaawo lwa bintu mu abaana ba muzeeyi Kamali Sima Kamali muleke kutulugunya kitammwe lwa bintu buli omu agenda akola ebibye ekyokubiri mutuule olukiiko mukkaanye abazaalwa maama omukulu eyafa n'abazaalwa ono aliwo mukkaanye mutaase obulamu bwa kitammwe ajja bafaako mutaase ne maama wammwe ebyo ebyokusibwa bantu bakulu kati maama wammwe bwafiira mu kkomera muveeyo mukkaanye ebintu bino birina kutambula biki kye munaagamba bakadde bammwe nga sayidi zombi zikkaanyiza nkulayira bagenda kikkiriza kubanga mukali muzeeyi omuntu atakyalina budde buwanvu ku nsi katolooza mbu akyakaanira bintu ng'akaanaki naye alaba naye anyigirizibwa ne maama yennyini alimu omuliro gw'abaana be maama gw'oyina ebyapa era abo abaana tebakaana nti maama waabwe atwala ebintu baagala kutwala bokka bali mu kujjamu bali abaazaalwa omusajja abaazaalwa oli eyafa gwe be bali mu kujjamu naye kati ekyo mu kkooti tebajja bikkiriza muli mu kufiira bwereere kuba temujja bitwala batuule bakkaanye ku lwa waka waabwe be baswala muli ogana okugamba nti oba otundetundeko ng'abaana tebannakuteetera mitawana kaayana naye ndowooza neno yaba bakuza babateekamu nnyo embeera bintu byammwe nkolerera mmwe nze siina era nze omwana wange waliwo omulenzi omukulu yamala dde okusoma akola mirimu gye lumu yajja n'asula ewaka n'amalawo wiikendi kakati aba agenda ku makya naye taatodda Kampala otwaleko kunzi gye ngenda tuba ewaka tuyimiridde awo nkyayimiridde wabweru awo n'akafulumya emmotoka n'aŋŋamba tate wantu wano manyi nti wagazi wooli konze kati opulaningawo ki konze wadde gwe opulaninga otya gwe ndowooza eri ki naŋŋamba wano kati singa tufuna ssente n'ofunayo ne tuteekawo bulentoozi ne bwetooloola ennyumba eno ennene ne mugamba byonna mbirala ne sijja bikola ne mugamba nze wano nabawonya kunnoonyezanga ku bizinga leero abadde ku Kyebubeeke naye ate awo yasengukawo n'agenda ku Kyerugyabo mba wano nakola mbuga wembalamulira embuga ebangazi taddangamu kumpoona namuga eno mbuga yange nze wennamulira yali atandise okufuuka omukubi wa pulaani nemuga eno mbuga atandike nti muzeeyi wange namuwa amagezi namugamba eno mbuga yange wembalamulira wemunsa kyekitebe kakati awonawola bambuga yali agala weetoolooze booti nemuga ano mbuga namulya bulamulizi nabayamba kitammwe kumunoonya ate kati awo yasengukawo abadde abeera wandegeya ate mugenda okutuukawo nti yavawo netulya nti ali matugga nembaga ekyo nakibawonya kati mundeke wano ewagazi eno mbuga namula muleke kufunza mbuga taddangamu nava kati n'olwekyo abaana baleke nnyo okuloweza mu bintu by'abakadde baabwe
okujjako nga jjajjaawo ali mu byajja taata wali mu byajjajjaawo wana osomugana naye wasikira busikizi niwe omanyi yagenda n'anoonya ssente ze n'agula obuntu bwe mumuveeko. Anyway, ye mbeera eri awo. I hope nja kuddamu ero kibagamba nti it's always a bad sight okulaba family matters mu mawulire, okulaba relationship love affairs mu mawulire. And by the way, bya love nkutegereza ddala kuva wano nga mukyeyagala. Muli ku TikTok mwekuba bukiisi sima mwewereza obuyimba. Feno tuba tugamba tulinda bulinzi lunaku. It will end in what? Tia. Osobola okwagala omuntu wonne mweyagalira eyo. Oba okitegeera. Naye buli lwovaayo kakasa abantu otulagako yesigi neesooka mu mwoyo in your spirit down there nti waliwo ekitakola ki. Ate era abantu abasinga obungi abakoteeka laavu mu mawulire n'okutijja okungi tebatera kuwangaaligana. Obufumbo babuwambu wikadde. So kati nze nga bentera bagamba nti nze nkola mawulire era bwe ndaagagwako nja gakola. Naye nze nkulabula. Kati gokola mawulire. Nkola mawulire. Mukyalawo twamulaba ogenze ku kyala. Ne kamera osula nayo. Wandibadde muteekaawo tubalaba mu ntebe. Ne tunamulaba mugenze ku kyala. Nange obaba wandeka. Sendi atula ku kamera. N'obuuza abantu nti ani amanyi mu kasendi obwali bava ku mbaga ya. Mama Al. Ani amumanyi? Tewali. Kakati mubeere mwe eyembeera y'ekisajja kikulu. Abantu ne balowooza nti gundi tayagala mukazi we nga tamutinka okutinka kutya. Batinka mu kamera. Eyo yenkola entuufu. Oze. Mbadde nakakwogerako. Mukadde waffe Emmanuel. Lwaki onakuyita mukadde waabwe? Bwe bati bavuma abantu. Kakati ogamba otya mwabisente? Sinna mutawana. Ogamba otya? Nga ina akabagamba bano. Ne mbagamba omukwano gw'okutinka teguwanga. Ne ngamba mwami Sendi yawasa nakuba n'embaga. Mayinja si yali best man. Ne mbaga okuva nali ani amanyi mukazi we. Ne mbaga amulowooza tamwagala. Naye ne kamera asula naye waka. Yandibadde agamba gitege wali. Yangu tutulemu babiri. Balabe betunywa ku kacyayi. Naye ebintu abantu bye bakola bibaviirako emitawaana. Ojirenjira bingo muteeka mu kamera ne wayitwa mwezi atumamula bandi banga bayawukana nga takyamuteeka mu kamera. Teriyo njagala abatulaba beekubira ettooki. Teriyo bufumbo buli mu kamera buwangaala. Si kyenva okugamba babuwamu buwi budde katono babugenda kufa. Pressure kamera gyebuteekako yokka kizibu okububeeza. Tebusobola kubaawo. Oli ne bw'atambula na kkojjaawe. Essimu ng'evuga. Simu ng'olugambo lutambula. Yafunye omulala. Mukakazi we kapatete twamulabye n'omusajja. Ati yafunye n'omusajja mukadde. Komba alina kkojjaawe. Akati okusinziira wa wooli ne bakigambidde n'ani akigambye n'engeri gye bakyogeddemu. Owaayi ate tolika tikirwaki. Tya ku social media ojjuddeko nti olina omusajja. Kinedda ndina kojja Hamza. Tini obadde tongambye eti ogenda kuva awaka. Awo tabbo weetandikira. Nze taata wange. Owulira okuyomba bwe kujja? Obadde tongambye eti ojja kuva awaka. Nga mugira. Oli olumusanga mu supermarket amumanyi. Ayogera ekintu amunyiize. Just nga olaba abantu edda bakikolanga ng'oli kazibe kapa akusanga n'akulinnyako ng'ayagala kukuba naye ate atayagala nti yatandise anoonya olutalo. Akati oli abaamuyitako ate abasajja bakwana bannange nze simanyi musajja akwananga Sendi kati amuyitako akyogera obviously omukazi ye naawe ki amatu gabangalala ajjula awuliriza. Kati okwewala ebyo mukyala wo nkigamba abantu bonna gwe bw'obanga gwe oli mu limelight mukyala waleke gibaamu. Mukyala waba yagirimu gwe togibaamu. Ekyakwawula mikwano kasamugatta emikwano. N'ekyokubiri nze advice yange gye mpa abantu weewale okubira mukyala wa mukwano gwo essimu unless nga emergency.
newe nkunoonya ntya sizagala okuba essimu yawe teriiko okuba ey'omukazi ono mukubira takwata oli naye mumpeekaawo utya bw'abanga yamugambye nti ngenda kulaba kazi b'ekkapo andi nga wookubidde ndi wakati awo ate nagamba ate yakuba ate gwe gwokuba tomulabye sajja wera kye baatusinze nakugamba wano omukolo kwe bamanyira ngangali w'amaanyi kulaba taata nga agenze ne mukazi we bagamba nno gunaagwa amaanyi dirisa ayisewo ne mukazi waawo ku ggaali tekyamalanga galabika gabaga omukolo gunaaba gw'amaanyi dirisa kiridde ne mukazi we ate obanze kankubuulireyo ekirala nze sigendagenda waabwe badde manyise ndi ogenda kikola omanyi luli mwagera ne mutandika ebyo ebintu byammwe ebyekisiru bamukwasa sima ekitanda sima bamukaa ekisitulo kyeti baye batudde mu basi nti omufaliso gwaffe gugo guyitawo mbadde maye ogenda tandika nedda omanye nti bakulidde Kampala nedda va ku ekyo kazi b'ekkapo be bantu beŋŋamba nti abo bantu bakulu era bwe tuba tunyumya ffe tusobola okunyumyayo emboozi eyaffe gwe nodda wali n'ogamba balimba abasajja bano n'osigala kuwoza balimba naye ate n'abantu abalala gye bali nga baabiraba no nga bye tunyumya bikwatagana ne mubalabi ba Kasuku Live gye bali okiraba kati kankunyumizeyo akasooka omusajja nga bamuyita Brigadier Basilio Lalukero yali commandant gye batolimbanga nti yavuganga Tito Okelo kati oyo yali president naye waliwo omuduumizi Basilio nga ye muduumizi w'amagye yalingaawo mu lubiri yakubako orale Katwe awali Muganzirwazzo manyewo waliwo ne kubasawo Abaganda nayinza okubanga takijjukira babeerangaawo nga bagiyita si Centenary Park bayitangawo balina ekintu kye bayitangawo awo nga betooza nga buyumba bwa ssubi yali paaka nerabidde paaka ki awo Jubilee Park bagitanga Jubilee Park kakati ndowooza okiraba dako wali katuleko natabimanyi Jubilee Park yagirabako ekibi yandibadde abimanyi naye ekibi kyakola atandika mulimba balimba sebo kambaleke beegiriise nedda tatulese mayi Kasuku olaba wano bemanira nti Kasuku tulaba byebimu ne bwenzibiriza mbweti batandikidde mu gwa kinaana ulire embeera kati gobo welcome to yet another edition of Sandy and Kazibwe Couple Eyes. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulora bababbi abakyala werezo omuyomba inyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitisita premium detergent waliwo wanagambye eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange